wetwogerera embeera ya President Yoweri Kaguta Museveni yeeyongedde okubeera ng'ate etabuka era bw'atyo addusiddwa mu ICU oba gy'oyinza okuyita intensive care unit naye nga mwasibye mutya mikwano yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwabafiiriddwako abantu bammwe ensanyumyo gy'abagenzi Katonda ajumuze mirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabe nganda saakaate n'ab'emikwano Munaye embeera ya President Yoweri Kaguta Museveni yeeyongedde okubeera ng'etabukira ddala. Jjukira nti ekirwadde kya COVID-19 kye kimusumbuwa era bw'atyo olunaku olwaleero addusiddwa mu ICU era kitegerekeseeko nti mutabani we General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo ayise meeting mu bunnambiro okuva mu bafamile. Bw'atyo ategeseewo family meeting ey'amangu tetumanyi oba ekwata ku ki wabula nga byonna butereevu tujja kuba tubimanya oluvannyuma. So nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali Hebrisha Kashi ye wetwogerera yabadde asibiddwa wabula ate amawulire ag'essanyu gali nti yamaze n'ateebwa kati nno yabadde asibiddwa aba management ya Power King kigambibwa mbu nga mwenda olunaku lw'okwosa eggulo Alien Skin we yategeka ate ekivulu kye ku Freedom City mbu era butereevu yali ayina ate n'okubeera ng'ate agenda ku Power King asobole okubeera ng'ate akola ki ayimba wabula ate ekintu ekyo nze kye nalabye nga ekyo ekitali kya buvunaanyizibwa nze nga nze ekubanga temusobola kubeera nga omuyimbi yategese ekivulu kye ate nammwe ne mutegeka mbu ajja ayimba ekyo tekisobokerako ddala wabula mbu watasobodde kubeera ng'ate agendayo okuyimba abantu ne beekyanga oluvannyuma ng'ebintu byonooneddwa mbu bo ne basalawo beekwase Brisha Kashi era ensonga lwaki yasibiddwa era ne bagamba nti okumuta alina okubeera ng'ate abaliyirira obukadde bubiri kati nno twebaza ba TikTok n'abantu abalala abavuddeyo ne babeera ng'ate beesonda nga bakulembeddwamu omuyimbi Chris Evans Kaweesi ne basobola okubeera ng'ate bambi basonda ezo ssente era Brisha Kashi wetwogerera munnange yafulumye okukomera ago nno munnange mawulire gassanyu wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange nyongera okujjukiza Haji Mukisa Karim gwe wenna ayina ebizibu eby'enjawulo amaka gayuuga oyina ebizibu ku mirimu oyagala kugenda bwero oyina olutu oyina ebisiraani kwegamba n'ebizibu ebirala ebigwa mu kkowe eryo osobola okubeera ng'ate omusanga wali Bujuuko Mityana Road oba osobola okubeera ng'ate omukubira ku namba y'essimu naawe amwetaaze ku WhatsApp 0778929141 butereevu ojja kubeera ng'ate omufuna naawe yeetaaze apartment ey'omulembe weekwate aba West Apartments bano basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain osobola bafunira ku namba yaabwe y'essimu kweri ku screen yo ku kapositako essaawa eno yennyini butereevu beekwate tojja kubeera ng'ate wejjusa yes nenga ngenda kubeera ng'ate nsembyayo Sarah K ndowooza ffenna tumumanyi bulungi TikTok w'amaanyi nnyo nnyini ddala kati nekigenda maaso n'okubeera ng'ate kisaculatinga essaawa eno ku internet ke katambi ke akoogerwako ak'obuseegu waliwo omunanga akatambi akafulumya ak'obuseegu era nga kigambibwa mbu omuwala ono omukyala ono Sarah K bw'atyo yakaweereza muganzi we wabula muganzi we oba bafunyeemu obutakkaanya naffe tetumanyi wabula wetwogerera akatambi munnange yakatadde dda wabula ye Sarah K official avuddeyo munnaye akatambi ako n'akeegaana era ye ng'agamba nti munnange akatambi ako si kake era naye takamanyiddeeko ddala era mbw abagamba nti kake mmwe mumanyi muli ku byammwe butereevu ngenda mukulekerako ate awo mu katambi mukwano gwange wabulanga nyongera okusaba mwenna abakyala abali eyo bannange mulekerawo ebintu bino ebyokubeera nga mwerekodinga ku butambi ne mubuweereza abasajja ffenna tubirabe bigenda mu maaso bannange gwe teweetwala kubeera nti gwe oli special bineeno tebasobola bikola n'ababikola bennyini nabo munnange baba balowooza bali n'abantu ba buvunaanyizibwa kumbe omuntu abeera wa buvunaanyizibwa ng'okyali naye ate we mufunamu obutakkaanya yeerabira naye kennyini nti oba munnange mwali mubaddeko mu mukwano so agenda kwagala okukulumya ebintu bye muweereza nga muli mu ssanyu agenda bikwata akoleki abisheyalingireko ensi naye omunnange erabe nga we wakula ng'essaawa eno kye bali mukola Sarah K ate ngera kye bazze bakola baana bawala abala kale bannaye n'olwekyo tubeere beegendereza nnyo nsiraba nsonga lwaki weerikodinga katambi ate n'oweereza omusajja ebintu bino si birungi naye ate era sijja kyogerako okusayidi olw'ensonga nti ku mulembe guno eno kwe twatuuse bangi nnyo ate era babarekodinga obutambi ne babusheyalinga nga tebamanyi nako wadde olina agenda naye baka n'omusajja kumbe yamuteze kamera n'amurekodinga so bannange
Nammwe abasajja mubeereeko n'amagezi mitwe abamu abalina omuze ogukola bineeno teeberezaamu nga muwala wo gwe bakikoze kuba nammwe muzaala egwe senga olaba akatambi ka muwala wo nga kabuna emitimbagano kiyinza okusanyusa sisuubira nti kiyinza okusanyusa ekyo bannange nga tetunakola bintu bimu bannange tuteekemu okwefumiitiriza ngenda kuba nkulekerako obutambi buneeno goodbye for now mukwano gwange toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawira mala mangi nnyo nnyini ddala wenna atawanizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka nkubire ku namba y'essimu erizo 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa enviiri zange zino saalake nga ntiitinge ate tiityo naamazeemu almost 1 year nga mwali 1 year nga ntiitinze enviiri naye ekifaananyi kirabika nga temulimu katiiti pulize kikuli mu kizooming ziti zoom kintu kikulu naye ngamba waliwo ekitagatta nembaako abagezigezi bembuuza nenkuba bitongole gesi nebaŋŋamba egyo emitwalo ina egya dola fe twamaze ogifuna guma bugumi tumale okulaba tufunayonamuta temina magezi waliwo mikono gyange egibunga basiro bambi ndi wano bategeeza nti mwenna abajja ba vidiyo zange ku Facebook ku TikTok ebigenda mu maaso byemulaba bibakubye ekikwe bo mu Luganda kyekyo nange bimukubyemu ku kikwe naye mubenganzi amaaso gange togalaba mubenganzi mube bagumu ngaasula wansi temwemalaamu maanyi beera n'okukkiriza owulidde manya nti ekyo kigenda kujja kigende wajja ekirala ate nno kakyali kafaananyi waliyo vidiyo sente nnyingi ekyamazima kiri nti twetaaga sente naye nga mubajje ofakinensi nagenda neyokola live ku Facebook nakugamba nze olwadde ndi mu bakirabita mu Luganda naye gera neŋŋamba nze olwadde sina kyenfiirwa olwadde ndi muki mwagala okunze olwadde ndi mwabi wajjo nakikugamba vidiyo ayo bugye nasembayikola ku Facebook nebagamba olwadde ndi mwabi wajjo kati bino mutawanira bwerere naye mwe oba mumanyi oba mundaba bulabi ku TikTok naye nga temumanyi oba mumpuja buwizi oba mundaba muki I don't know naye nga sente zo bukadde milioni esukka mu 10 w'abaana bamaze okuzifuna bingi ebikyajja naye mube bagumu ekikulu kya byonna musigale nga mulaba vidiyo zange tubbuse ensonga yaffe y'okumira omuntu wa wansi tufiiriddwako tutya abakaaba nga bamaze okubasala abakazi ate mwe musinga okutambuza obwerere bw'abakazi bannammwe ng'omusajja amaze obbalabisa naye nkubuulira kino ng'okyajjamu empale n'omusajja ng'okyegadanga n'omusajja ng'okyakyalira omusajja oba okukyalira nkubuulira kino oba ng'okyayagala abasajja ekyo ekintu kikyasobola okutuukako 100%. Emikisa mingi nnyo ekintu ekyo okuhapeninga ku ggwe. Bino bye muwoza mbu lwaki atuswaza akuswazizza ati alaze musajja we akasajja ke kasirwa akasajja ke kaswazizza abakazi si ye kweswaza ye yalaze muntu gwa dating yakisindikidde gwe oba yabiraze gwe mulekera abo amaalo ebyo ebintu bikyasobola obatuukako guno omulembe gwa .com oli akutegaka kamera nojjamu engoye n'ogenda ng'okunumba nojja ne bakulya n'ogenda ng'okunumba ngeri bakulikodinga noba tumaze bisindika naye abakazi mwe musinga tobispreadinga mwe mubisingo bijubisa nze netgendereza tewali basajja babipostinze musalake buno bonna basirise ebikazi byebiri ku media byebiwaga atuswaza mwe musingo oswaza abakazi bannammwe muyina ennugu nze nkubuulira oli yalaga bbaawe
yalaga boyfriend we, yalaga musajja gwa datinga nga bali babiri. Akasajja ne kamulabisa, akasajja ke kamulabisiza sosiye. Osegera. Kati omuntu gwo datinga kyogamba oyinza otyo mulaga osusu. Oyinza mulaga otyo mulaga private parts. Ngoledo mu datinga. Oba yabisi yazze mu inbox yona abisindikira gwe. Nkubuulira bajja kukulikodinga nga tomanyi. Ngolega amaalo muleeta amaalo. Mwe musinga okulabisa bakazi bannammwe mweyogeza content ababuze. Nze sinalaba ko musajja abipostinga bikazi byokka bye bispreadinga. Salake wuno mulekerawo amaalo mugalekerawo ng'okyajjamu empale ng'okyagijjiramu omusajja emikisa 10 ku 10 okukulikodinga nga gwe toyina na wadde kyomanyi naakulabisa buli kimu. Nze nkubuulira oli yakubidde baby weka video call ne beeragako olaga mwami olaga mukyala wo byebyo temuddawo kutwasa mirambo temutwasa miraguno omulembe gwa .com omusajja abispreadi nze yasaana okunenya osigera ko omusajja otandika otyo sindikirawo omusajja omulala oba mukwano gwo baani okusindikira obwerere bw'omukazi g'obadde naye nga mubadde babiri. Tolaba nti obusajja buyina bubeezi maalo. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu. Weetaaga ennyumba ya lunaku lumu, wiiki emu, mwezi, mwaka oba n'okusoba. Weekwate aba West Apartments. Munnange basangibwa wali Seguku Katale okuliraana National Prayer Mountain. Balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292. Beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Yes.